kujja bafani baabwe abooluganda ennyo bamama afuswa baatugobye mu gundi eno mu lutalo luno oluzungu lufulutuka ku federation olwagulunedi olulabye olwagulunedi ndula erungi lunemye n'okumalayo olwa jazimini olulabye n'olwa jazimini olulabye oluzungu lwa kalonantongo olulabye kati gano nonyo Eddy Mutwe olabo balulwe Eddy Mutwe yataddeyo ekingere nga siraba kingere kya Eddy Mutwe alina lungi obwedda yetwalatwalamu ne tonics naye watekeddwa okuba ali mu gundi mu akaunti ya Eddy Mutwe nga yaddamu aga katono oluzungu lungi olwa Eddy Mutwe ndunoonya olwa Eddy Mutwe ndufunye ekingere kya Eddy Mutwe so akazungu mwekali kyagambye Waiki, you are one of the intelligent artists of the young generation that we have today. You can't be asking the world how beggars need lawyers. Even beggars are protected by laws. So working with lawyers doesn't change the fact that you are beggars, only that you are VIP beggars. Aka VIP beggars Eddy Mutwe yakubye nnyo. Katonda mukulu so kusiwa Eddy Mutwe. Silwa Eddy Mutwe mporwa gundi olwa gulunedi. Ragulunedi naluko irunumiza. Gulunedi luwanvu luveri mpakeno mpakeno naluko irunumiza nja. Kitegeeza nti gwe kyali wange mama afuswa ambassador of Firebase luno lutalo tolimu. Now the bigger picture is Musase Mwanga mukuzika Lindako abantu tubabuulire wano Gulunedi alina ssebo weyalumbidde principal. Naye abantu tebakyatya principal. Bagambye kino kye baliko kyamu. Kwa Gulunedi alina weyagambye. Now let me tell you Mr. Politician. Our fight is as constitutional as your salaries from government, as the medical insurance government pays for your families, as your foreign trips paid by government, as the cars and fuel given to you by the same government. Is that English for Gulunedi? This is our job and we shall fight for it. Do not force our generation to fail like you failed at working on all these issues depressing us. Do not intimidate us. Gulunedi ayambalidde principal, ladies and gentlemen. Who is behind that English? Gwengo wa mawulire. At the federation and then muguni mu NUP. Kati Simon obinga asajana tebasobola wandiika bintu ebyo. Siria waliwo abasobola. Jukira kati okisookera dda nti be babiwandiisa obudde bwadde emisana nga tebali ku show nga kitegeeza batudde waka they can concentrate. Naye senga babiwandiisa kiro awo nandibadde muddawo olwa vice president Shiba Samali Kalungi oluveeri mpakeno walulabi ne Shiba atambula ne Annie Kansiime atambula ne Kathe Patra atambula ne Gayo no Kamala akola makeup kati kyangu nnyo okupasinga isimu namugamba Kamala wagwan but Musase Mwanga yes sir fenna tukkiriza nti abayimbi balina fight eri entuufu. Yes sir. Is the approach neje bagenze watuufu okutwalizamu Simon ekisookera ddala ekintu kino kirimu ssente nnyingi ate wali ssente muganda wange wali ssente nga nnyingi si bayimbi bokka ne wembeera nze nga waliwo ssente kwa kati buli omu ayagala azikwateko however much nti koze eri nnungi ne buli omu ayagala akwate kasente ako tekigenda kulemesa lutalo kuba kakati oli wagendayo nga fight teri genuine nga yababega ng'omukulu yabayise nti tebagenze kulwanira copyright tebagenze kulwanira sente zaabwe zakola back tebagenze kola ki nga basuubirayo akasente tekigenda kulemesa bigger picture anti okutwaliza amu Simon Bobi Wine first of all a message ya Bobi Wine nze najagadde ng'omuntu muntu wawulidde engeri gy'abyogeramu yakulaze nti alina laavu y'endongo alumirirwa okitegeera naye kati abantu bagitutte mu ngeri yaabwe olw'ensonga ze baawadde naye okutwaliza awamu kitegeeza ki byonna bye bayombera byonna bye balwanira bye bimu Bobi Wine mu kwogerako eri abakungubaze wakatolo bwama yayogedde ku copyright wotunulira aba federation bagamba it's the same cause tulwanira copyright kati za kyembasaba kiri kimu ng'omusajja where is the principal's effort mu bintu bino byonna because it is art that build him aba artist abetaaga ati principal ye effort ye agigambye I built people like Hildaman is already scoring I mentored Hildaman kitegeeza principal yakulaga already alina omukono mukoze eno kati ye kimuluma principal kikino nti bano basajja bakulu kugenda ne bakola ebyabwe ne beerabira bano abaatandika embeera eno okitegeera jjukira principal bukuva dda awagira nnyo abantu babeere united kati alaba tewaliwo unity ate unity eyo abasajja be mubasudde
mubaje mu kintu kino kirimu okulya okitegeera kati alaba mwe mulinga abagenda okwekusa mweka Dax vibes takirimu Mickey Wine sina we namulani kitegeera Dani ani producer yanyono ogoto musaba mutyayo babatwala okwegatta eri mugamba fa abayimbi abali mu mugundi eno abali ninge wa Bobi Wine eri bali mu byabufuzi wali ogenze koko ku gondi ku federation is there politics why you man yangambe yagenda yokku nete yawuliyo byabufuzi Simon first of all federation ewe yatandika nagamba wano president waya inobuzibu obu bwakuja politics mu kintu ekyo era ne tunululira n'abantu bonna abali mu federation yeyo nga kizibu nnyo obutagamba nti they don't subscribe to the ruling party bonna n'obatunulira booti n'ojjayo omu ku omu olabira ddala nti bonna they subscribe to the ruling party basobola okuwangula olutalo luno nga tebalininga ku gavumenti tosobola duwangula olw'ensonga gavumenti yeefuga kati ekitegeera era kimaliza kikulaga nti muganda wange they have to okola kyokwatagana ne gavumenti by all means kwa yeefuga parliament omugenda opasingira looba bbiiru ya gavumenti esobola ogisamba n'egijjawo okitegeera ate yo gavumenti yebalaze nti we are willing okubayambako gundi ene pasingirwe etaddemu sente zeetaddemu abayimbi basuula mutundwe ebawalaawo ense kikutegeeza nti eyagala batuuke ku kye baagala musase mwanga ninga yalabyemu egos nalabye emakalos ng'avaayo agamba muleke kweteeka ku top bino ebintu twabitandika dda mujjemu amacati ago nenabasindi ng'awagira emakalos uma yafuuse opposition ya federation Simon yawankubuzeeyo ekintu kimu njagala nkubuzeeyo ekintu kimu kino kankiteeke mu example omuntu ali eyajana ategeera nti obadde ne mukazi wo nga mweyagala n'akukyawa n'agenda ewa Sakozi kati watuuka ewa Sakozi ng'amuwana katuuti agamba buli kimuno yakinkolodde gwokola otya era nawe ojjayo ebisono mugamba tewaliwo twatandika nga tusula wansi ffenna okitegeera kati Sindi okuvaayo n'akuba emmeeza mutuufu Sindi batambula eggwanga lino Simon ne bagenda nga balina ebintu bye bakola mu different regions of Uganda ne bawandiisa abayimbi ne bakola ki kati kimuluma nti omugaati omunene guzze talina waali mwagamba nti agenda ayonse n'agamba kanyonse kati asindisa abantu nabanga ffe abamawulire bafaani tukyonoonye nnyo ne tugezaako okulemesa abayimbi baffe because buli we twogera mu kulya twogerera mu mugaati ngate bakugamba tebali ku mugaati bagamba affe tulwanirira kola bakatuni tulwanirira bakole bwe bati ne bwe bati anti Simon era balwaniridde kola back tunes ezo for the last 15 years okisegeera tulwanirira era nti kati wakitugamba nti kulya tubaddewo nga events zonna zivolvinga okisegeera tebatandise kati goba ku copyright Sindi uyagambye bazigobako dda what happened babujingo bagamba naffe twaliwo edda what happened kwa bujingo alina ebifaananyi ng'ali wakadaaga bapushinga kintu okisegeera nti kati waki abantu balowooza kulya engeri emirimu gye gikolebwamu Simon okisegeera si myerufu okisegeera kati abayimbi olwedde balaze okulaajana nti ffe temututadde eki temututadde part of the cause waki tobayite ne mubeera mwenna okisegeera nti kati wemwefunayo akakundi kammwe ne mwefunawo we mubeera bwe muti kitegeeza nti mulina gola endala gye mugoba why are the fans on social media busting abayimbi bo balina kusigalawa balina kukola batya lese baba akuyamba oba baba akubakuba butalya balina kusigalawa bafanizi bokuba abayimbi of course tekitandise kati kwa buli muyimbi alina omuwagizi we ate ne bafaani bakuwa oluusi tubakuba nga tetutegedde ensonga tusaamu emotions ne tusaamu ne politics nti awe wayenda ale mono wanupu katumukube okisegeera naye nze kye nandirowoozeza Simon omuwagizi wano mu mbeera eno omuwagizi yandisabye kintu kimu nti copyright law ekole ki eyitemu nga wetugisaba naye abayimbi kikwasa ennaku Simon omuyimbi nga webalaajana nti kampuni zibabba omuyimbi oyo n'alwala nga talina ssente kikwasa ennaku Simon ebyaddala kuba kampuni olwedde zibayisaamuebyaddaladala omuyimbi abbiddwa ebbanga ddene nnyo abayimbi babadde nnyo ebbanga ddene era
advise eriemu we batetereza kwegatta ku ssaawa eno ne banyigiriza bakawuboyi abo ku kisenge wakiri ne bafuna 50-50 kijja kuba kibi because Musase Mwanga omuyimbi alina avenues nyingi wasobola okufunira kasente nalabye mukwano gwone yesesesa obuseko bamuwadde bakenda lunana Angela Katatumba amwadde kakaga oba mu bibiri n'agamba nti kalina wuli oyo agambye nayimba mu America nga nkyasoma nenvayo nensomere Bungereza nga nyimba okubye zihiti bampadde kakaga ebi bye bamuwadde kakaga naye basinziira kuki awaayi kati nze nkugambye ona serious note kwaduliza oba emitwalo 3 ona serious note omuyimbi abiddwa nti omuyimbi teyasigazaawo ye stage naye kati stage gye yasigaza bano bapromota bano bajjanka promota bagezaako okugyonona n'okugiteekamu ebyobufuzi Musase Mwanga imagine wizomaliza kulaga gwe bayina wezo yandibadde atula butuze bwa baakuba ensi n'eggulu bannange akakawala kashiba kakubye endongo kandibadde kamala emyezi gyako nga3 nga tetukalaba kali eyo kakola paadi zaako kajja okutegeka shonga muganda nge fena tulabya naye waba takoze eki wekaba tekageze ku stage tekafuna bwe kiri agakatonda kakati ate abaana abo muganda wange abantu bamusiba amakooti abasiba amataayi bamanyidde abayimbi abo bakitegera nti omuyimbi abatamidde omuyimbi teyasoma bakozesa endagaano ez'ekisiru ebisinga ebikola misana nga bali beebase okimanyi ekyo naye okutwaliza musa omuntu yagula ennyimba za Muzeeyi Sebata bwogamu ati Muzeeyi Sebata ate banti bazimugulako mulamu nga talina kyakozeseza kitamiizi kati awo yazigula tumubannaye abayimbi mubamanyira otegeera abayimbi mubamanyira kati mwabakyalimu abasiba amakooti abasiba amatayi ne mubapangisa ku mbaga ne bajja ne mukyamuka naye nga ye agenda kudda eryakaabe ona serious note Musa naffe ffennyini abali mu kintu kino twetaaga okuyamba ku muyimbi because omuyimbi wafuna naffe tuba tufuna omuyimbi tusobola omuyamba naye ate n'abayimbi nabo tetuganye bayamba abayimbi nabo bakitwale nti essaawa zino oba twetaagira naffe batuwe ku respect abayimbi abo so batuyisaamu amaaso Simon anyumiza gwakoowa saba abayimbi batuzaalawo abamawulire kati essaawa nabo bakizuule nti batwetaaga kati wenvaayo nze nenkuba omuyimbi manya I have a reason why temujja kuddeyo mwe mugazi we nti muguza amamotoka muli baakabi ffenna twetaaga buli omu yeetaaga munne era by the way Katonda ono atwagala abayimbi abo batutte emyaka nga batuzaalawo otegeera omusaba interview n'agiwa omulala omusaba esho bulira endongo yaffe tugikuba wano kubukedde fama embutikizi n'abayimbi ajala namukwaya with no doubt buladi wange endongo mu ggwanga Uganda yagiteekako dda ebipande yawandiikibwa dda ku nsonda z'endongo buli wamu yamaliriza n'ennyumba yagimaliriza kati era otuukawo ku Salama Road yeyo gye bagamba nti eri kwokomya amaaso ne bagamba ennyumba etonya mooli yafiiriddwa omu ku baana mu gundi ye mu Diana Gundi Foundation omwana omundoozi omuvubuka omu bwe yatandika okuba nga alabirira yavudde mu bulamu bw'ensi ajana mukwaya era njagala kwebaza abantu beyo gye bazaalamu amagundi nabbanja bamuwa embuzi 2 abagamba ennyumba ogirina spice ennyumba ogirina naye toyinaamu mbuzi ekintu ky'embuzi buli omu yakitaputa lulwe kuba muganda wange mu mikolo gino egy'okwanjula n'embaga oba kuwa embuzi naye baziwa spice nagamba naye oba kisoboka ko tetulaga nga ye yadde omusajja kyoga spice olimba naawe kati musajja we yaya oba tekisoboka muga Katonda mugulu notekayo mukono gwo ne bagutema tekisoboka era naye ne mu maaso ge mugamba spice ekyo tekisoboka spice ali innocent kisoboka spice oyo alina ensonyi she's a very beautiful young girl kubanga muganda wange akyali kati embuzi abazimuwaza abasala Musase Mwanga tukyali ku nsonga nyingi nnyo ekisookera ddala amawulire agazze Dr. T bawandiisa dda federation naye yaabwe eyawukana bawandiisa ki eyabwe eyawukana sente zino wezijja mbayimbi nazo zibatabula kati bavuddeyo kati gitulaga batulaze ne bagamba ebyo bye mukolaakola ffe tugirina eyaffe chairman ye Mr.
Kazibwe Tavis Dr. Tia eyabwe bagiyita Federation of Musicians Association and Allies Never nange naye Dr. Tia ebintu ebyo yandibivuddemu sikwogera bubi nomanyi Katonda bagiyita Uganda National Music Federation kitegeeza byanjawulo ey'abantu bagiyita Federation of Musicians Associations and Allies naye ng'ekyabwe ate kiwanvu nnyo naye badde tewulikika era ebadde ekola ki era ebadde Dr. Tisigwa baako sente za studio studio government studio tekolanga kalango yadde akalango k'obusenya bugende gossip live amusajja mukulu palusakozene esawa yaffe eddala osinzatweyagalira principal yagenze n'aziika Katolo Wanga ekikolwa ekyekyewuunyo omusase mwanga because omugenzi ndoza mu bantu babadde asinga okukuba ye mukulu we bannanga Adamu kuba obwana bwa Nuupu bannanga Adamu kuba ne principal muvugi n'ekirala okwo kwennyini emyaka 2 egisukka mu 2 nga abe mukibi takolagana n'akato wabule bamuwadde omuzindalo n'akaaba n'ayogera n'akaaba teraka yaŋŋambye we baali enkozi nti yakaaba n'atuuka n'okuba nga alemu okwogera era abakungubazi ne babuuza ne bagamba yiyi alemeddwa n'okwogera babadde tebali makambo naye okutwaliza wamu okufa omanyi wano mu Buganda baitha okufa kitugatta n'oba omuntu tomuyinaako temuli obusi bulogoziko ti omuntu gwe mbadde temukolagana naye obulogo kinene nga wenkugambye mu Buganda omuntu n'oba omuyinako obuzibu era weekakaba n'ogenda n'oziika otegeera era twebaze nnyo abantu ba Katolo Bwama ababadde mu nnyimbe obutatuusa bulabe ku principal ne abe mukibi sebo osanga mbyalo obani abali bagenzo zikira ku misa kijofule lutalo tebabagobesa embwa ekimuli tebabaterembwa katotegera kati twebaze nnyo abadde mu lumbero wa Katolo Bwamba obutatera principal mbwa ne abe mukibi otegeera nti kyayongedde okulaga nti kalucha yaffe abantu bakyagiwa respect ebusa abantu bawadde abe gundi Katolo Bwamba amabugo misachi yakutama bugo ne misachi simuyina mu buzibu ng'abalala katolina mbwani abakakamba kutemero ngame ekyoyo kwaliko gayi bamuyita Honorable Katongole kwaliko Medi Nsereko ani Muhammad Nsereko kwaliko Misachi nani omulala awo Haruna yali atandise ogeka Haruna contract y'emmere badde ya Haruna era Haruna okuva za Katolo Bwamba bwe yafa mpaka mukuziika Haruna contract badde ya mmere Haruna bamutunza mu kamera n'agamba so femmere mwakali ya milioni 8 ate ne sound contract yali abe mukibi sound yali olaba obagenda enkozi okutegeka sound yalwawo okutuuka bwenkozi ne beekyanga kati mbu bino si byange nabijera mu lumbe gye twazungirange omunga abe jukira ebyuma ebyakola emutundwe ku lumbe byali bya mugenzi abe n'agattagatta mukati nga bagaye bino birina okuva wano bigenda eri era mwe yali mu kano otegeera ekitegeeza olumbe lwabaddemu omugano kuba genosale yasindika miliyoni 5 bannabyabufuzi basindika akasente naye namwandu yazifunye Simoni era namwandu omulaba ku nnyonyi ng'agenze China tumukwatako mama nabbanja ku National Theatre amuwa butaano abalala bamuwa Katolo Bwamba nga bamulaga omukwano mu kufa bannayuganda lwaki tetulaga bantu nga tebannafa ne tubawa ebimuli byabwe kuba musa omusajja yafuna amabugo era omuntu yenna yali kakiiko security bangamba bayali ya miliyoni ya polisi neya kindoza buli lunaku yabo nabo balina ekikomo nga 7 miliyoni nga 7 ennaku ezo 7 ezo ate okutwaliza wamu n'emmere mu lumbe yalimu nze natya nnyo lumu twagenda okukola ne terakaya tuba twakatuuka ne bandeetera kyayi ne bambuuza musa ogenda kunywelako mugaati oba bundaazi kati enjala eyali ennuma n'embitwala byombi kati mba naakabimalawo ne baleeta ekyenkye eky'amatooke n'ebinyeebwa ne ŋŋamba omulongo ng'amangi mangi Mamuli Katumba afakinezi radio temukuba nyimba ze tivi temukuba nyimba ze sala kulimba sina luyimba lwa Mamuli Katumba na lumulwe manyi mulo semuzalawa nayigaga wala isizimanyi esawa ya fende ndala mukasensero top mwita Honorable Rose Kigongo yangambye atwagala nnyo ogambo tya Honorable Rose Kigongo njagala kubuza ku musajja wange wamwita Yasini oyo no Yasini ye mugambi ye gundi wali wa Miss Kigundu Yasini tumwe buisalamu nabalabye muganda wange yagadde mu mukolo gwa Kirumira baile mukolo gwa Kirumira
Omumbeja Victoria yavuddeyo sebo n'alaga omwami Gareth Onyango yabadde omutegesi n'amulagera ekifaananyi nkiina yabadde omutegesi omaye abantu baali bagamba nti ate Onyango Oniru yabadde ku bya midiya Oniru yakuba ekikopo yabadde ku bya midiya Buganda obuseba amawulire ga entertainment Oniru sebe neberewo ningi sebo budget yabaddewo nene akakabaga kola obulabi awo akabaga we kitini nnyo Muganda ne bangambye kabadde nga mu kawumbi towakana awiro naye nensitwa ekafeto abagiriko tugiriko ebyobunaku byaffe muse ebyobunaku byaffe nabo bantandike kufeera muse ebyobunaku byaffe nalaba gundi Muganda w'omugenzi Honorable Muyingo ng'agamba kale kato yanoonyanga omuntu obutonotono nga bubula naye singa omukwano bwe tulaga abantu bwe tuti tuyiga okugubalaga ekitunuliramu nga ndaba nono omusajja eyagobesa kata olubwama n'awamba n'ebintu byewagundi eyagobesa kata olubwama ku theatre we yali apangisa omugagga muwonge kukupa oyo omugagga ye muwonge yewaddeyo sebe 2 okuva biliyoni 2 naye mweyo embeera tuzikwata ebenyinde eri mumuma naye nga tuzikutte omanyi sente miliyoni 2 nga mufiiridde kakati tusasemwa olutalo wakati wa John Segawa ne Eddy Kenzo nga tetunagenda wala John Segawa mu kufa kuno abantu balinga basatu abavuddeyo abaraizinze nnyo mu kufa kuno naye n'okufa kuno tukwebaze kuzuukisiza abantu bangi ba John Segawa baali tetwali tetumanyi gye bali ba John Segawa twabategeredde kufa nti bakyaliyo truth be told zino sizalawo mulimu abantu bwe twali twerabira kati dino ogenda mizanyo olabe John Segawa naye ekisookera ddala ekirala okufa kwa katolu wamakwandiga Tamaliya Mundagire ne John Segawa bagenda kuddamu beekwatemu muga Katonda bane wamulabye nga boogera muli kuno kati wayogera omanyi fe tumuyita Mariya Mundagire yomanyi wamuyita yamuwadda n'ekitiibwa muyita Mama Maria Segawa atageza naddamu ate kati jjukira bambi omukyala yakaaba nnyo mulungu era nga yamusirisa buli wakaaba agenda okunoonya eshoda to lean on ng'asangawo ya John Segawa yetezedda John Segawa taddingana bannaye ne Mama Ndagire naye baali ate jjukira a week before gali mazaalibwa ga mwana abwe yasooka ate neno week gye tumazeeko gadde mazaalibwa ga Segawa kati ebibagatta bingi ayinza mbaali amukuba kaama ka happy birthday obusungu abujja wanti Kenzo va ku ssente za gavumenti ekiriwo Simon nze kyemmanyi John Segawa afaaki ekiriwo ba John Segawa balina ennaku bambi nti gavumenti ssente zitadde abadde n'olutalo naye temwalwogerako yatabuka n'egundi John Segawa yatabuka mukawo ne abe mukibi n'asitula amatala ga theatre gonna gaali ga John yagatwala kati ate ekyasinga obbatabula mu kutwala amataala abe ne bagenda mu State House ne bawa miliyoni John teyafuna adde 2 n'agamba bannaye God forbid ebisatu bya gavumenti byebinyuma Segawa ne babibawa ne beeyubula Musa soko nyinyonyole John Segawa yekyanga ne musajja mukulu oyo najja n'asitulamu amataala ne saawundi si mataala gokka ne saawundi obusungu Segawa bwe yayogeza obungi ku gavumenti bonna buva ku miliyoni 3 n'ebirala bingi gavumenti waki ekwata biliyoni 4 neziwa abayimbi bokka bo ba actor si buli musajja awandiise script okumala emyaka aga ani yali ebisatu Simon tonsetinga nnyo wansetinga luli ku bya Kenzo nonsetinga abasajja because nze mbadde ngamba omusajja ayogera bwati naye bw'oŋŋamba nti ate kati waliwo ebisatu ebyajja n'atali ako okusinzira ku mekis ago nagajja ku ground mulumbe olunaku olwasookera ddala mulumbe eyabiŋŋamba era yabiŋŋamba tumugeya nga tumulabakkirira oyo yali ebisatu bya gavumenti bandi n'atabawa ng'atuyitako bw'ati ne tumugeya twali abantu simanyi talina tabu ku muntu yenna naye yeeyiya kubeera bulungi fenna kyetwagala lwakuba obuzibu bw'olina kafuko tosembeza kafuko tutwaleko ku migaati eminene wanji webale kuwuliriza waalaikum salaamu warahmatullah ekibuuzo sinagala okubuuza Eddy Kenzo buli kyagenda ebweru n'anyimba
agamba njagala onyambe okutangalizeemu ayina ekigulu kye yagambudde wano nga nyingi tebamutegese nga yagenda okuyimba yekka oba baba bamutegese ng'agenda kwegata ku bayimbi asaliki enjagala okutangalizeemu Bukedde yesi omunene w'ekibuga Sebo webale kutuweereza webale kuwuliriza ono bwedikikisono waneerujja ani manager wa Daddy Andre ani manager wa Daddy Andre Bukedde guy bamuyita Trizi yeah Trizi ali wa Prince Omar wangi Sebo steady yes Sebo iye Rasidi Musege ayina edduuka ly'amasimu ku Majestic oba ayina ennyumba waliwo amazzi wegagenda ennyo yali atundawo kuwano nga ku batabata wansi awo gundi kwalingawo akasaawo awo yakola kibayitawo batyawo n'amasuba saizawo abeera yali avuga n'emmotoka laavu esingoddo eya green Musege Sebo mugamba mutya ne musasemo nze ndi bulungi kata weekend egwambera ninjiriddemu yangu kukweshinwa n'okinaaba ekibuuzo kyembuuza mwene ensonga tinikala alina ekibiina kyenesingirewo Kenzo alina kyataddewo ate ekikeri waliyo esingi kalanga nsonga yalisaitiki ndabyeko nga posti ya federation kifo kya finance era yamukuba akalusa mugambi bamusetinga ye agamba bamusetinga namuteeka mu federation batuuka okulonda nga alabayo abaliyo Ireland amanyi mikwano gyeyo gye yava alabayo ababigitale tyagambo babe alabayo aba Spice babe alabayo Shibagamba abo bange batuuka okulonda akalulu bebekulu yesimba ono nagamba ani ayinza omwekiriza nange nesimbye ku ekyo kya finance ebyaddirira biwoobe n'amaziga musa bagenda okubalabala akalulu muganda nga big size akubye essaha ku bitundu 9 ku buli 10 agenda oga ine timu yona Ireland timu bonna awe yabira mu federation Bukedde Sebo webale kuwuliriza amanya ya producer masaka mutengeza bude uno producer je aliko bude uno producer cha ina touch bamwita legend pro legend Di Mario yaliko kati without a doubt without fear of favor oli skills agata kati Di Mario yaina enyimba nga wazinda wezi Di Mario atani yakola gundi nesimu yamuddirira ne dansolo era nayo Di Mario waliwo oyo musajja ine kigundi etache yo producer na Di Mario yaliko nge gundi Rwanda ebayina ye element omuya munyiba akaba student wene simu nene gundi yakomyeyo na touch emu nene simu gundi yakomyeyo blessed touch yamuyisawo yabadde Tanzania yabadde mugudi wamasaida kalori kubakwatamu okwo yajire abapapukami Sebo Mandela namungona Mandela Nyate mwachikuba nnyo baana ba maama ebyaddala nti oyitawo n'olabanga abantu ebizindalo abakadde obulendiyo mu matu abizammwe zakabi ekibuuzo kye nyagadde okubuuza era neendabanga abayimbi bata ennyimba ne baziteekako online naye nga streams ne zibanga ntono nnyo ogenda okukolamu kalisaaki bantu bagamba mwana kaddata kali waggulu intaneti ya bbeeyi eyo abayimbi nga tebagitaddeeko nnyo fokasi teri ngeri yonna gye basobola okuyitamu ddoboozi abafuuli bakkakkanya ku intaneti omuziki gwaffe guba stream zikibamba naye gwe gali gwobuuziza ekibuuzo enamba esembyayo Simon muweeyo ekyebiri ono omusajja Mandela ekibuuzo kye kiri kyanjawulo ate ebimu ku bisinga okutuaffectinga ndowooza ku social media data waffe wa bay even when you compare mu East Africa data waffe wa bay ensi ezimu data wa bwereere wano batusuubizako ko ne bakola ne sports ezimu nga ziriko wifi ne data abwere but we don't know what happened
ekyo kibuuzo kyetaagamu politics omunene nnyo naye nga Mandela we balenye ekibuuzo kyo kirungi kyetaaga ate okwongerayo mu bafederation okwongera okulanga kadata bakasaamu anti Telecom mugamba zibabba naye nafe abakozesa gundi abali ku social media tuli batini abakozesa gundi tuli batini kuba nagenza okulaba nazeemu okulaba nga kati sofa ku bukadde 4 tuli mu bukadde nga 8 ku 10 anti era ekitulemesa okozesa social media data wabbeeyi nze wakiri era njabeera nga online nga Freaky Friday atuuse naye ziri ennaku enjerera embeere MC Mats akubuzizaako Mats alina ekintu kye tugenda kiyisa ebale kuwuliriza ngira kyembuga ekimbate nekatawo kyenjagala okubuuza manyeni kikini tegeka ekivulu bannamwine bakitookowaza nnyo nga niteyasanga ekyo mwe bannamawulire kibatwalawa naye ekikini kitozakutegeka kiba kimutwalawa tekitegeerekeze kale kitutwalawa yategeka ekivulu nga talanze ne tugisuubiza ensonga lwaki twagisuubiza waliwo controversy between him and Palaso etatera kubeerawo abantu ne bagivumirira of which it was in human Palaso kyeyakola so kagamba ekivulu kyalina vibe ngeri worth talking about Kojja Chimbo wakubuzizaako Kojja Chimbo avuga tundra yajja nayo mulumbe n'asookayo kyababawusa ne Kojja Chimbo amaanyi mangi ng'omweloza mutiri nnyo yayokya babawusa nga ndaba eno nga ntya kuswala naye nange nzaagala omanyi yakola mbuga atosobola kwokya mugaga omanyi yakola SK mbuga tayokyeka omanyi yakola yakwata mu Vivian olimba naawe sikakuba nti alina eddagala lya nedda ssebo yabba Vivian wa mbuga eryaddala onagwawa mu federation kuba yalina olugambo obulungi okubituwa byonna alimu olubobi wayini oyo ssebo fefebusi alimu ojjukira mukowe kuba mumanyi gava mu struggle mumanyi y'omu ku balina olugambo era jabikubamu oluyimba bamutambuza ebibiri ne babakuba mu woteeri n'anyiiga nagamba kamba kuwemu oluyimba twagala kudduka wano musase mwanga bakawuboyi baffe bangi abatulaba muganda nga bali mu United States of America abali muganda nga ebungereza mubali kubanga mugirabira ddala abatugoberera muganda nga ku mikutu gyonna wali omukutu gwa musajja waffe Faruk Sakozi wali ku Gospel Live ogamba otya Faruk Sakozi sebo yajjamu ebintu by'ennyonyi musajja kana mu Lusiramu tuyita kutawakkala sebo namulaba agenze wa Biled Lwago waligezeke wa Jackie Chan firimu zonna zenda Jackie Chan tebamukuba n'omubuuza waki tebamukuba eva yawamu omukyala wamita Flower Sempo wa Flower Garments aliko yasuulawo oyo mulaba alina bakakalamu na Kezi naye eggulu lijja kukuba Flower Sempo amafina yatiddemu yakoze ekiraamo n'agamba munsabire nga mmwe netamale mirundi yagambye essaboli temulimu mafumu biki sabo simala biki mulimu ebibbe birimu ssente kuga abantu bali mu kutya okugega yeganye essabula yange yategula simala ate biki n'abugirangirawo ebintu nga tebitegeerekeka naye nga tulina program kungula lw'amapowaali ategese n'omusoma abantu bagenda kugenda kulambula faamu ebuyukweyo banakungula ennaku z'omwezi 24 omwezi guno waali leero agenda kujja kya mitwalo 2 kyokka waliwo omukyalo ngambita Caroline Malachi naye aŋŋambye kwali abekyanja batuwulira weekyanjawo nga ku koodi wali emmere ennungi n'okkirira eyo mu estate kubulwadda simanyi bulwadda ze manyi koodi restaurant efumba embeera awo ekyanja eyakabi opposite prime opposite monte agenda ku ring road awo gyembedera okuyitayitawo eyo ogendewo oli omuwalawo oli